kuwa Bashir Butwa bwabanga agenda bumuwa yalibadde yabumuwa dda ng'ekifo kikyasobola okukola mugundi bayita batya eno by election teri na by election gyaki Bashir afa ebintu bye talimba nti abantu bamuwadde obutwa. Omwana sima yazikiddwa bote omwana bamuzise jjo bayazikiddwa yesterday bulungi mu bitiibwa bye byonna mu bitiibwa bye byonna ababuze bitone byabuzeewo naye nga mu bitiibwa bye yazikiddwa. Information tosobola kugifuna naye taata ye yeeweze nga tubabuuzaako twagala okubabuuzaako nti mwasuze mutya mwasibye mutya mukama waffe yebazibwe nnyo abakumye nga muli balamu abasiraamu salaamu aleikum era mwebale nnyo okusiiba buli lwe mugenda mu kisiibo temusiibira mmwe mwekka katonda bwaddamu essaala zammwe ffenna tufunira omwo kuba kati gwe kyoba omanya katonda asobola okusevinga eggwanga lwa muntu ogwo kakati ffenna tuyitira omwo so kati nze bendaba omuntu ng'asiiba mwebaza kubanga aba asiibidde ffenna weewaawo abeera n'ebibi ebiri interest ezize ng'omuntu naye naffe tufunamu era nze jjo nabadde njogera n'owa bodaboda ne mugaggwe nagenze nenva ewaka nga sisabye kati bingi ne bitagala mu kkubo awo tula dwalikana n'ekkubo nempulira bubi neŋŋamba kati bwe nalaba bitagala nenjijukira saasabye kakati awo wenyini nayombeseza bo nemuga gwe wasabye nanga nze nasabye nemuga kati awo tugende kuba nali ngenda muga parking nze nsabeko fast naye nanga sisobola nga sisabye nemuga kati kantambule ku mukisa gwo gwe kyomanya nze nvudde waka nga sisabye naye okusinziza ku byendaba nze buzibu okitegedde kubanga emmotoka zatwegezezaamu okutomera emirundi egi okuva wali jasi okuva enamuŋoono okutuuka ewakaliga okuva enamuŋoono okutuuka ewakaliga emmotoka bbiri zatwegezezaamu otutomera kakati nemuga kati kantambule kumukisa nentambulira okwo kale nno tubakubiriza mwenna abasobola okusaba musabe abasobola okugamba kusaba katonda eyatonda ensi yagivunaanyizibwako mu byonna yagivunaanyizibwako n'olwekyo ne bwoba onoogenda mu ssabo ate sooka osabe katonda byogenda okukola mu ssabo bikole kubanga nabe ye yabitonda okitegedde kitegeeza nti nga tonda bakwepankana bibyo byonna byolina na pasitawo na sheekawo naani sooka omanye yatonda sheeka omanye yatonda oyo omulubaalo oyo atula mbuga batuula ku nnyana simanyi bakola bati abekawempe baganye okusaba bo kye bakoze nemutu bamuwadde bwebutwa tewali yawadde musajja oyo butwa lwaki bamuwadde kati abandi badde bamumuwadde luli ng'ekifo bakyakirinamu interest kati mufudde eggwanga lino ekintu ekyokuzanyisa Uganda mwagifuula zoo nti buli kisolo ekisobola kiri ekinaakyo kimukola Bashir teyafunye butwa tewali butwa bwabwereddwa tewali ayinza kuwa Bashir butwa bwabanga agenda bumuwa yalibadde yabumuwa dda ng'ekifo kikyasobola okukola mugundi bayita batya eno by election teri na by election gyaki Bashir afa ebintu bye talimba nti abantu bamuwadde obutwa ne food poisoning buba butwa ayinza okuba yalidde obunzaali bwatatera kulyalya poisoning is not basically kuwa butwa bwa mmese osobola okufuna ne food poisoning from home n'olya ekintu nga totera kukiryali oba n'olya ekintu n'okimikisinga netotera kimikisinga nakyo ne lukyakalana era bw'otuuka mu ddwaliro bagamba bafunyemu ka food poisoning. Kikyolaba mu nsonga za Bashir? Political scandals
ayagala kupima society egamba ki apima alabe society egamba ki society erinamu embeera acheckinga society negatives yafuzenzi negative yategeera abantu bamukoowa abantu bakooya obulimba abantu babalimbye nnyo ate politicians mulina okuyiga Museveni kyobola nti tumuwaddemu akadde akangi nti Museveni yayiwawo omubiri before nga tannafunamu nti kati bamutwalira bamulekeramu niyo vanga ku muntu aveeri nga talina kyakoledde eggwanga nga ne ku kyalo kwabeera tagogolanga yadde oluzi n'afunamu bufunyi kati ate mu kufunamu n'amanyiira abantu baba bajja kunyiigira kakati kabizibu Bashir kiki yali yakoledde Uganda okuleka okuboggolera ku leediyo nga ne ku leediyo kwennyini bamusasulanga yali akola mulimu gwe ate amaanyi galinga gage people don't understand amaanyi Kazibu Bashir ge yakozesanga galinga maanyi ge okyegedde ye yennyini yagafunangamu ate yennyini yali asasulwa yali akola mulimu gwe nga guyamba ye ne famire ye niyo vaa ku musajja yagenda mu nsiko n'alwana ng'alwanirira gw'amanyi ne gw'atamanyi ng'alwanirira generations Museveni ebintu ebimu bimusinga is surprise kyova olaba tumulwanyisa tumulekamu oluusi tumuleka respectfully ekyo kya buntu nti taatawo ne bwakola ekintu ekisingayo okuba ekibi era omaliriza n'omusaala nomuga assalaamu aleikum muzeeyi naye ng'ate olaba muzeeyi wakoze ekintu nga kibi nnyo naye buli lwobanga omulwanyisa n'ojjukira ti taata ono yanzaala n'ogusala oba olina ogusala oba oyagala oba tokola ki oba toyagala okyegedde kati va ku bantu abalwaniridde generations kakati bano Kazibu Bashir they have not done anything talina kyakoledde bantu byonna byakoze abadde akolerera ye mu bulamu bwe okyegedde yali ku leediyo ng'akolerera ye na famire ye Katonda n'amugira n'alimba abantu nti kati bwe naafuna obuyinza ngenda bakolera nabo n'atabakolera era n'ayongera kukolera ye n'azimba amayumba n'azimba amapatimenti mu mwezi gumu nga bakamulonda n'azimba TV mu mwaka ogwo gumu gwe bamulonderamu mwe yakolera TV ennyumba ye etunulanga muntu biki ebyo byonna bikulaga omuntu ow'omulugube omulugube ogwo gubaleetedde ebizibu n'okulya obutwa bajja kubulya banze bampa omukisa gw'okuwa Kazibu Bashir obutwa mbumuwa mbumuwa buwi seetaga muntu kunsasula kiki kyagasiza abantu bonna n'abannayuganda bonna kiki kyabagasiza let me tell you ekitutonza kweno ensi is to add value talina yeyambye yekka ye ng'omuntu kati ye mukweyamba ng'omuntu ate n'ayagala okulowoozesa abantu nti kati ate balina okufaayo eri ye abantu tobafaako nabo tebagenda kufaako so totubuulira abamuwadde obutwa baba bamuwadde be bamanyi yamanyi because at the end of that day gwe kiki kati ye abadde alowooza ki yamanyi waddemba okukomawo era nabanamuwa bamuwe sisobola kumuwa kalulu kange sisobola in fact mulina okwesonyiwa abantu abafaananga abo mulekerawo okuwa abantu obululu kubanga boogera nnyo kubanga boogera bulungi kubanga abantu baffe kubanga sibanyi biki kubanga nasoma naye mulonde abantu olw'obusobozi bwabwe n'olw'ebyo bye bakozeeko bye mulabyeko n'amaaso gammwe tolonda muntu kubanga owulidde ekinyumu tolonda muntu kubanga ajjidde mu kibiina kyoyagala ennyo okyegedde kakati wano yajjira mu kibiina abantu kyebasinga okwagala obudde obwo teyajjira mu nuupu akoze eki ontegera kinga kyakugamba kyekugamba naye TV yaani eweereza abantu bokka nti bannange ewa Bashir yo bwe oyagala okutwalayo akalango twala bakazanyire bwereere kati ebyo byonna bikulaga ekyo kitegeeza nti omuntu gwe twogerako
yali tasaani abantu abamu baba balungi mu bintu ebirala si mu bukulembeze. Obukulembeze kwewaayo, obukulembeze kwerekera kuleka byonna n'oweereza abantu. Obukulembeze kye butegeeza. Kyova olaba nti bano balemereddwa, abantu bonna bolaba balemereddwa obukulembeze kubanga beeyagaliza nnyo. Tulina bakwano baffe abali mu zi struggle, naye abantu abamu babeera mu struggle omwo naye nga ate mu struggle ayagala afunemu. Kyova olaba bakaayana. Oli amuli mu struggle alaba President Kyagulanyi tannayingira Parliament, tannayingira gundi State House, ate abanja obanja ki baliri pazo tebawulira nga babanja. Ffe nga tetufunyeemu, ffe nga temuyita ku mikolo, tuli mu struggle ate oyagala mikolo. Tegigasa. Tuli mu struggle waliwo abawasa, tuli mu struggle waliwo abakola. Okitegeera kyengeza kugamba nti tuli mu kufuna, twagala nnyo okufuna amangu. Buli omu ayagala kufuna mu kintu kino. Tuganya osooka oteekamu. Okitegedde? Nze ntaddemu mu ngeri yange tijja wano n'ensomesa abantu ku bwereere. Okitegedde? Sisasuza muntu yenna muntu kuŋŋamba nti jangu ompe program. Okitegedde? Sigamba muntu ndipaayo emitwalo 2 oba mutwalo no. Ne lunaku lumu nange nja kugamba abantu bano mbadde nsomesa mbagambe kati munyambe wano kinyamba ate okuva ku eno step nzire ku eri. Okitegedde? Bwe kityo bwe kikola. Oteekeddwa okusiga n'olyoka okungula. Tokungula nga tonnasiga. Kati bakazibe Bashiri bo Eva babadde bakungula bukunguzi. Tebasiga bakungula bukunguzi. Olidde sente z'abamusolo bo bakoledde ki? Kale kiki kyoteesezza? Oyinza okugamba kale nze muna ndi legislator sijja kusobola bintu byagenda mu community okukola mirimu. Kale kiki kyoteesezza ku floor ya Parliament? Akyembuuza osanga nze alaba ebintu obubi. Oba bakamera bamuwalana. Tewali amuwalana. Ne TV ye muwalana. Kale mmwe mwenna mumuwalana. Ne TV ye. Mmwe mwenna mumuwalana. Ne TV ye. Bagana bizanya. Ne TV ye muwalana. Kitegeeza tebiriiwo. Ontegedde bulungi nnyo. Kale nno kyannaku ku side endala it is okay kubanga ffe era tetuwonya ate si ffe twamulwazizza. Anti obulwadde buyabagambye ate mugamba ali eyamuwadde obutwala akyabumuwa kati tayagala akomewo yandibadde yabumuwa dda mu 222 ayogere naye amugambe nti obutwala bumpadde leeti yandibadde abumuwa luli ne tumanya nti takoze ng'abadde nga Seggirinya. Anti kyenkugamba naye nga n'agifuna tasobola kugifuna. Nze nsinga ekisa wano mu Uganda niye olaba simulinaako yadde ekisa. In fact wabaawo n'omukisa ogumwongere bamwongere. Wawe yangambye kozi impasi gy'ayagala waafa ate bagimuwa. Kankubuulire Kazibe Bashiri ne bwafa sympathy sisuubira nti ayinza ogifuna. Sisuubira okuleka ng'afudde obulwadde nga bubi nnyo oba nga bulwadde ki kozi oba naye ne bwenetuga ne bweyetuga ateeka okufa ekintu nga kyanjawulomu bomu n'abulawo ne bagamba n'omulabo tetugulabyeko wamma bomu tulabe emmoloka yange eyabise amansuke bumansusi tukabire omulambo kati nga tetukabira ye atukabira butamuziikako kubanga omuntu anyunyunta eggwanga lino tulina okumukyawa. Nkugambye lwaki Museveni tumulwanyisa bwe tumulekamu. Okitegedde nti buli lwogezaako okwagala okumukuba ennyo nojjukira nti eggwanga lino lyali libaddeko ng'omutaso atambula misana na kiro nojjukira nti kati meeting tuzitulamu saa 8 gwa kiro n'otambula butambuzi n'otambula n'odda ewaka nga tewali agambyeko. Kale ekyo n'okireka noga okitegedde nti Museveni alina bye yasooka okukolera eggwanga
kwayimiridde kati okulyanga bw'ayagala kati ne bwagamba nti yimirira eri mpita wano oyimirira bwogamba musajja olwokuba balwana byobeeramu ne kati gwe Kazibe Bashir olwanyeewa OTT yaliko it doesn't matter ngamba yaliko mubagenda ku front it doesn't matter OTT finally bakizuula ne bakiteeka ne bakita ne bamujja okimanya OTT yavaawo bato kimanyi kitegeeza osirutalo tewalulwana because era omwaka ogwo gwonna twamuwa tukube toki mu ntalo ezibaddewo azettaniddemu kankubuulire Kazibe Bashir has shared a picture yabadde musiizi wa bifaananyi ng'abalala bangi abasiiga ebifaananyi ebyokulaga kye batali okyegedde waliwo n'aboogera ku issue goza lwaki gundi baali bamuvumye okujula okumutta akibishopu waffe ow'ennamirembe omanyi lwaki baali bamuvumye okumufiirako kujja kwogerako yayogera ebintu wabiraba ng'abyogera abibalansinga naye ng'asinyako bisinye nga buli muntu akiraba nti alimba abuulira njiri ye just kugibalansinga nti banalaba batya omusajja nga tayogedde ku nsonga yabaddewo okyegedde naye nga takitegeeza abantu kankubuulira abantu abo batulaba awo balaba ate balaba ate bamanya abantu abamu balaba gwe kankubuulire kati ffe tulina omukisa tusobola tutulanga wano netwogera si ffe tusinga okutegeera tebakulimba waliwo abantu abategeera bangi era waliwo batufuna ne bagamba laba kale ekyo oyogera ki nedda nga kyoyogedde akinako information eri mu 8 ku 10 nga gwojogeddeko 20 naga kale laba oyo byayogera tamanyi kino okitegeeza kingaza kukulaga so kitegeeza ki people are not short of knowledge people are short of direction ontegedde kati kyopola nga baali bajja kuvuma oyo gundi pastor gundi bishop bamufiireko nti baali bamaze okira nti asiiga kifaananyi naye nga tategeeza kyayogerako asiisiriza asiiga ekifaananyi ali political he's just political okyegedde nti ayogedde for accountability nti tosobola kukeera ku makyano ogamba Church of Uganda teyavuddeyo kwogera okyegedde kasa yayogedde naye ng'asiiga kaki naye ng'ensonga tasobola gisimbako sira kubanga si gwe gwali gusoose okubeerawo yali asobola okuba nga yagyogerako dda yali yandibadde yalaga dda standi ye nti bannange ffe ng'ekkanisa tetukkiriza mu kino no matter what tosobola kugamba nti nno omuntu yaprovokinze security tosobola kukyogera tosobola tekiriyo security tebagiprovokinga security abantu basobola okukola kye bayita retaliation kubanga kyovola baffe tulina UPDF Uganda People Defence Forces okyegedde yo yeekuuma ffe so si ffe gikuuma bitubuzaabuza agamaje baali bagayita NRA National Resistance Army ontegedde ne gafuuka UPDF okyegedde bulungi nnyo ekyagafuula UPDF is being Ugandan being People's Defence Forces anti nkugamba nti kakati ekyo ate tegali tulina UPDF na poliisi naki ontegedde kakati buli lwolaba nti waliwo kasola abantu nga balwanagana nago kitegeeza waliwo ekitali kituufu gwe tosobola gwe munaddiini ali ku level tosobola kiyita provoking olina kukiyita retaliation and anger then address the anger okyegedde abantu ekibanyiiza eri abantu abo bakuuma kiki exactly kakati address the issue don't try to smear some petroli ya mujeri ku bintu ku muntu atanaba kunaaba okyegedde oli tanaabye ate omusiiga ebizigo you're wasting our bizigo for no reason
kyekyavumya gundi the right reverend yes tewali nsonga ndala lwakuba nti abantu abamu tebasobola kukinyonyo but thats it bw'oyogera nti provoking security oba okubye ne mu security ebituli ate Uganda People's Defence Forces Uganda Police ate omuntu akuprovokinga atya omuntu aprovokinga ate police eyiye Uganda yeffe mboli aprovokinze Uganda Police ng'ate muna Uganda kisoboka kitegeeza waliwo obusungu wakati awo what causes that sort it out don't waste time totandika kulowoozesa bantu ti ogenda kubeera mwoyo politics oyo ow'okuzanyazanya ow'ababbalamu nti ate yabadde akutte gundi gyeyabadde akutte yabadde eriyo ate eriyo gyakubisa abantu ati kati byebyo kati o politics ow'ekito bamwita childish politics ow'ekito owa water is better than sun anti oyo ow'ekito gwe twabeerawo mu debate ku ssomero mom is better than father is better than mother ye politics w'ababbalamu boys are better than girls ye politics w'ababbalamu nti boogera ebintu nga ayogera ekintu naye ng'agezaako kunafuya naye ate nga tamanyi bw'akikola kati n'akikolera mu ngeri eri childish sida kujerega okyegedde kiri very childish and bogus tekirina makulu tekikola sense okyegedde ontegera bulungi nnyo nti tekikola sense at all ne bw'abanga agezaako kukimakinga to make sense okyegedde oyo politics wa kito kati bwe tuba tuli core issues tuba tulina okubeera core ne tutunulira ensonga mu ngeri eri core engeri eri mature mu ngeri eri educate omuntu ali educated tosobola ku reasoninga nga atali educated okyegedde tosobola kukeera ku makya n'ogamba nti yabadde gundi okuleka ng'olina kye bayita psychology waalina okuba nga ali waggulu nnyo n'okifunira because omuntu asobola defending ensonga yenga bw'aba yagadde naye otya okyegedde olina okudefendinga ekintu n'omaliriza nga toswadde buswazi okyegedde kuba kati bwebabaze President Museveni nakuwa obwa minisita nenkulaba nga orizoninga bwotyo Museveni ayinza okurizoninga ebyo President Museveni President Museveni namutiira nti wattabu ku gundi kuba amagye nga babagambye nti kooti y'amagye eveewo he's more armed than all these people naye if you had his comment genda ononye comment ye ku ekyo yagamba really there is an issue which need to be addressed ekyegedde kyegeza okugamba kati oyo muntu omuyivu omutegeevu nti ekintu ne bwe kiba kikunyigiriza kitya olina okusanga engeri entuufu eyokikolamu exactly kikyegedde bulungi nnyo mu byonna byeyogera olinga alaga Bashir akabadike kafu bw'ategendereza ajja kufiira ddala ebyaddala anti asobola okufiira mu firimu ye olulimi lutonzi ojagaba bakuwadde obutwa food poison ekutte babukuwere ku kitanda kikyoraba